Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Gwenga gwe tokulaba n'omusajja mukozi okola nnyo ekintu ekitatera kusangika n'abantu abalala bakikola gwekikoze otya gwenga gwe omuntu kufaayo nakwagala mulimu ogwo ogumaze ebbanga nguludde mu myaka nga 15. ki ekyakusikiriza ddala okutandika okukola omulimu nga guno? Omulimu guno ekyansikiriza waliwo abantu bunava edda nga mbeegomba ngani gye bali nange nga ndaba nga ekintu kibakola nange nga sokoleke wali weegomba abantu abatera okubanga bano abawokya ebyuma kubanga ebyuma birengera. Bali bagamba nti omulimu guno gw'ebyuma bantu babakola beera tebasoma. Bali bagamba nti guno omulimu ogwokya ebyuma abantu abakukola nti babeera tebasoma naye sibeera siwe kiri. Sibeera siwe kiri kiva mu bwagazi bwa kintu. Abamu bagamba nti okusoma sikwe kuyita. Oyinza okuba nga wasoma naye nga ekintu ekisinga ddala okutaasa abantu eba connection na mikwano. Ekyo siwe kiri. Siwe kiri. Oyinza n'okusanga omuntu eyasoma naye nga naye ali mu kwokya byuma. Wasomako? Nasomako. Oba mu class? Senior 3. Kikyakweza obutamala senior 4? Nze kyandeetera kubanga nali njagala nnyo ssente amangu. N'ogamba bankolako omulimu, bankolako ssente. Alinava buto nga nyinamu ku ssente. Oba buto nga nyinamu ka ssente. Nga ndaba okugenda ku ssomero ssente sigenda zifuna mangu. Kiba kimmanyira budde. Ningamba wetandika guno omulimu gw'omutwe nga nkyali muto ate nagwo nsobola ogukwata. So gukwata mu bulungi bwago nimba buto nga ngumanyi. Kati gwenga gwe olunaku oyinza okuba nga okola nga ssente mmeka lwakuba omuntu watukira okuba nga ekyoto kye kyali kyakwokya byuma nakugatta? Andika kisinziira osobola okufuna omulimu kisinziira mulimu engeri gye guba guzzeemu. Emirimu gino girimu ssente kisinziira. Kati kyembuuza ekirala nanjagadde obeeko kyoyogera ku bantu nga bano. Abantu abasinga tebalina bintu byebakola, basiiba abazunga ku kyalo ebintu ng'ebyo. Kati n'ekirala abantu abasinga emirimu egisinga baginyooma. Nze njala kubeera muntu ali smart mbere nga ntambula bikyo kitege ekintu bwekiti naye kati Uganda nga weyadda sente wezadda kufuna sente olina okuba nga weddugaza kitegeera n'ogamba nti olina kubeera smart. Agamba nti ababeera abakola ebintu ebikyafu bafuna sente. Kati kiriwo ekiti kyengezako kutangaaza. Wali abavubuka abamwe nga agamba nze ogenda okukola guli omulimu guswaza okitegeera ekintu bwekiti. Sinza kugenda wabakanika agenda kwesiga oil okitegeera ekintu bwekiti. Ekyo yembeera bwetyo. Okolera nkolera waneeno bayita bati Salama Lodge. Gwakulekaana. Salama Lodge wakulekaana. Obeerawo? Mbeera ku Salama Lodge. Era obeera kuno wennyini Salama Lodge. Tegeeza kana akaalo tekakuyisiza bubi gwenga gw'omuntu? Akaalo tekanyisiza bubi. Anti waliwo ebiseera ebisinga oba okola akaalo alina akaalo kokoleramu kuwano oba effects ne positive effects zaawo n'ebintu wammanga negative and positive kikyo gifunyemu gwenga gwe
nze nganze kyenkafunyemuko kale manyibwa abantu bangi onogamba gundi akolera wali gundi akola ebintu birungi webiti niwebiti kale oba nkugambe ntya wokoledde leero ekyanagenda nakuletera omuntu omulala ekiringa nga akaloka n'akantu akala akalungi ekitegeera ate bibi byokafunyemu gwe ogamba nti tunkiwesikiyagana kanakaalo kati kanakaalo ekibi kyeninganga kyenkafunyemu bakasitoma batono nenga tugezaako okuyiiya ntubasikaasika nga obimanyi kati gwe nga gwe oyinza okugamba kana akatundu tekakwesiza bubi kwakwa temuli babbi temuli ki ababbi mwebali anti nkimasire kugamba mubamu kana kaalo engeri kakwasaganyizamu kati ababbi babayisiza bakyamu ababbi batubba masiini bakola batya obwo sibawo mu workshop yonga eyo keera ku makyanga masinzo nabazikoze eki wa security yentono ena security entono kubanga era omuntu bagira ku kayumba nasala kufulu natwala material wo natwala masiini zo kitegeeza security entono ate bebejambiya tebanatuuka yeeno ebijambiya sinaba gyebali mbawulira naye nga simanyi bwotuufu wali mpulira nti bali eyo wali eyo naye wano mukaalo sinaba kubalaba wakati bosemba kwa ku bantu abakola badanyo abatasobola kulowooza nti emirimu gye wegiri ddala kubanga batuulatuula obubaka bwembawa baleme okulera engalo bajje tukole bave mu byokutuulatuula tuyiye tuyiye emirimu mu Uganda mwegiri kuba kale abantu abamu bagamba Uganda biki emirimu timulenga mirimu mwegiri oba osazeewo okunyonya emirimu mwegiri mu Uganda kati nanjagade obeko kyoyogeramu oli omusajja wabigambo bitonotonomukko toli wabindi ndowooza essebo kyolinamu ku nsonisoni sirina nsonyi bwasuwaani kati katubuddeyoko olina omukyala nina omukyala omwana sirina mwana tonalowooza kuzaala ng'emyaka gidduka osooka kupulaninga ninzaala ye omukyala amanya g'omukyala nti onyaga omukyala sijja gwogera tugogedde kale yeddira ki kale omukyala oba wagamba wae kanfune ogwange ddala kanjagalemu omuhima omunyankole baaba si munyankole muganda nogamba wae kanjagala omuganda kyokwanga tukandolinga kino ekintu kale olengera kisinzira mutima gwa omuntu ogwagala sokugamba nti kanjagala omuganda kanjagala omunyankole kanjagala omukiga bonna bangi kanjagala omunyoli yeddira ki omukyala waffe omuganda omukyala eyo omukyala tubireke yeddira nte owente n'owenkima ani asinga amaanyi wenkima era abeera w'amaanyi tegeera kale siibulanga omuganda nga wasiibula siibulanga omuganda siibulenga omuganda bannange nze ŋŋenze bagamba nti ayisa abasajja omuntu omuganda omutuufu wakyo wabeera ngamba ayisa abasajja awangaale ayisa abasajja kabaka awangaale
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Baking Montage Photo Studio ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.